Davis Namiyengo yaleteddwa ku kideeri ekiva e Kalangala okudda e Bukakata mu ambulensi nga taasulewo taasiibewo. Yali ku mimwango obuzibu buvudde ku ky'okutuuka mu mbeera emwetaagisa okulongoosebwa agibwemu omwana atanneetuuka nga abasawo bategeezezza nti kino kye kyokka ekibadde kiyinza okutaasa obulamu bwe. Wa lubuto lwa bbanga lya wiiki 18 omukyalo ono okusevinga obulamu bwe ng'ayina eclampsia mu severe stage olina kujjamu mwana. Omusawo Sharon Lilian Namatovo abadde amuliko atunnyonnyodde nti yatuuse ku ddwaliro e Kalangala ng'ali lubuto lwa myezi 4 ate ng'alina pressure ng'abasawo bwe bamwekebeze bakizudde ng'alina kulongoosebwa agibwemu mwana. Kyokka agamba nti wadde balina abasawo abandikoze ku mukyalo ono tebalina musaayi. Talina musaayi wadde kati okusevinga obulamu bw'ono omukyalo olina okuba ng'olina omusaayi n'omulongoosa n'oggyamu omwana ono. Kati bw'obanga tolina musaayi tolina bw'oyinza kulongoosa mukyalo ono. Ambulensi eriwo erina okusibwamu amafuta ab'enganda z'omulwadde nga singa baba tebalina ssente obulamu buba bukomye. Abatuuze basabye gavumenti ebadduukirire ebazimbireyo eddwaliro eddene erisobola okutereka omusaayi oba oliawo kinaataasa ku bulamu bw'abantu abatokomoka awatali ayamba. Naye bwe bafuna eddwaliro nga ddungi bateekayo gundi eddagala nga lya gavumenti kijayamba e Kalangala bagende waggulu nga disitulikiti endala. Badokita tubayina naye tebasobola kulongoosa watali musaayi. So singa batufunira eddwaliro eddene nga tulina blood bank oterekebwa omusaayi omukyalo ono singa yakoleddwako dda. Ekyokubiri entambula tutawaanya nnyo. Ambulensi tuyina emu waliwo abantu bajja mu Bizinga kati waliwo abantu bajja Mawala Bizinga Namisoko eyo Bufumira nga balina mweta Kalangala mwali pala bagenda okutuuka e Kalangala nga ate eddwaliro eddagala liriwo ttono nga tebalina musaayi. Mu bufu obw'ebyobulamu abatuuze mu ssaza ly'e Kasanda mu disitulikiti ey'e Mubende balaajanidde gavumenti n'ebitongole eby'obwannakyewa babayamba okwongera okutumbula ebyobulamu mu kitundu kyabwe. Oluusi eyo otuukayo eddwaliro lisina eddagala ne libula eyakedde enkya ofunye booda ekututteyo kyokka n'eddagala ovaayo tofunye. Naye ate nga wano tufunye tuli basanyufu nnyo bannange obujjanjabi bwonna tubufunye. Okwogera bino babadde ku kyalo Kitongo ekisangibwa mu ggombolola y'Ekitumbi gye babadde bagenze okufuna obujjanjabi obw'obwereere obuleeteddwa ku ssomero lya St. Mbuga Kitongo nga butegekeddwa ekitongole kya Iman Mirere. Bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo era Bishop Moses Semanda Mbuga eyategese obujjanjabi buno ayogeddeko n'omusasi waffe n'annyonnyola ku bigendererwa. Bwe mbanga nfunye obuyambi okuva mu gavumenti n'ennyambako kyo ekifo wekiri ekyokubaterawo eddwaliro. Henry Nsubuga ne Luka Kajiri bakusakidde eggulire lino ku Raukede TV.